Ng'ebbugumu ly'ebyobufuzi lyeyongedde mu ggwanga nga tweteekera okulonda okwa 2026 abaweebwa kkaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ku bwakkansala ku mitendera egy'enjawulo mu Lubaga South balaajanidde abakulu mu kibiina ekyo okuddiza omubaka aliyo Aloysius Mukasa kkaadi addemu akiikirira abantu b'omu kitundu ekyo nti kubanga yamanya ennaku yaabwe ate nga yali ne mu bantu kiyite ground nga n'ekibiina kino akitegeera bulungi. Bino bebyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku Tavern Woods e Kabuusu nga bakulembeddemu bakansala abakyala mu Lubaga South ku KCCA okuli Farida Nakabugo wa Lubaga South A ne Rose Kigozi Nalubwamu wa Lubaga South B ssaako bakansala ku mutendera gw'eroseeyo okusatu e Lubaga. Kyokera ddala twebaza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ffe nga bannalubaga South okubanga ddala vetting yatunuulidde nti ffe twayise era ffe twadde tugwanidde okubanga tukwatira ekibiina kya NUP bendera. Okusaba kwabwe kuno bakukoze nga n'omubaka Aloysius Mukasa waali era nga bategeezezza nti bonna abeesimbyewo balungi naye Aloysius Mukasa y'abakira nga ensonga lwaki basabye abakulira ebyokulonda ssaako n'abakulu mu kibiina ekyo okumubaddiza kubanga gwe walabyeko mwana. Okusinziira ku pulogulaamu Honorable waffe Aloysius Mukasa z'atambuzza Indeed tulabira ddala nga ye muntu agenda tubeererawo nga ffe abakulembeze. Bano batuuse n'okutegeeza nti beetaaga omuntu abali waggulu gwe basobola okukwatagana naye obulungi nga Mukasa nga tebajja kweteeka ku bantu banyumira mu masuuti naye nga bagenda kubamenya bumenya. Naye ffe abali ku gulawundi abanoonya obululu tumanyi ki kye tugenda okusanga singa baba nga tebatuwadde Mukasa. So tusaba ekibiina kituwulirize kati tutandise okwerwanako nga ffe abaweereddwa kkaadi. Twagala tusigale mu bbanga nga batuwadde abamu batuwadde nabo kkaadi ng'ate batambula n'ababibiina birala ku bifo byaffe. Bakansala bano basabye omubaka Mukasa okubakwatirako ku mutendera gwe bagendamu ogw'okunoonya akalulu nga bwe yakola mu kulonda okuwedde ekyabasobozesa bonna okuyitamu nga ne ku mulundi guno bamulinamu obwesige bungi. Mukasa ye mubaka gw'ojja okuvuma leero oba okuboggolera enkeera museke naye kubanga kyayagala akola ki akimanya. Tetwagala omubaka gwe tunaaduumira, tetwagala babaka bali mu lukungukungu. Ate bwe kituuka ku nsonga ya Pulezidenti Kyagulanyi Mukasa ayimukiramu kubanga akalulu ke tugendamu aka protestive vote yeetaaga omusajja nga ayimiridde ate nga agenda kubanga asobola n'okuteekamu amaanyi ge gonna. Omubaka Aloysius ku nsonga ezo ffenna tuli bajulizi. Ategeezezza nti mu kiseera kino amalindirizi mangi mu Lubaga South era nga bonna bateeze kkaadi y'NUP nga singa tebaweebwe bayinza okuva ku mugendo ne beesoga ebibiina ebirala kati omusajja omuwulize nga Mukasa eyandibadde addizibwa kkaadi eyo. Omubaka gwe tumanyi ye Mukasa Aloysius gwe tukakasa nti agenda aba n'ekkalulu akake n'anoonya akalulu ka pulezidenti yonna gye kali okulaba nti tuwangula. Bwe tumanyi kyagenda kulwanirira Lord Mayor waffe. Omuntu yekka gwe mmanyi asobola okukuuma akalulu nti alina experience okusinziira akalulu ke twalimu kali akaggwa nze mmanyi mwami Mukasa Aloysius gwe mwali wadde kkaadi. Ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti Kyagulanyi tukusuubiza okukola buli kimu nga tuli emabegawo. Bonna abatali kwekutulamu baagidde ekiteeso ky'okuwa Mukasa kkaadi addemu akiikirira Lubaga South mu Paalamenti nti era kino abakulembeze baabwe bwe banaakibakolera bajja kuba bayisizza bulungi mu mwaka. Kiza Martin yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mukasa jju!